Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala mbaleetedde ekigagi kino nga njagala okikozese okwongera wansi obwagazi kisobola n'okuyamba mu nsonga y'okwefunzeera kirungi nnyo ekigagi ekyo singa obeera okikoze bulungi kiba kigenda kuyamba ku nsonga y'okwongera obwagazi wansi mu bukyala wamu n'okwefunza kanjagala nkulage enkola gy'olina okikola njagala otunule enkola gy'olina okikolamu okufuna ebyo by'oyagala ebigenda okuyamba ku nsonga y'okwongera wansi obwagazi kitunulire bulungi nga bw'okiraba kyekyo singa obeera okifunye njagala ofune akambe bulungi ofune n'akantu mw'ogenda okuteeka ebyo bye tugenda okukozesa kakonze kenfunye okalaba kanjagala otandika okkiwaata naye mu mpata gy'olina okkiwaatamu owaatako ofuna sayidi emu oba ku mugongo oba ku lubuto kaize mpaase ku mugongo kati njagala ogende ng'owaatako akakuta ako kungulu mpolampola akakuta ako koolaba kaggyeko kungulu ffe twetaagamu bya makkati bye birina omugaso ku nsonga eyo just obitawaaza butawaaza biba bigenda kukuyamba okwongera obwagazi wansi ekigagi kyo kirungi nnyo kati okiraba maze okuggyako ak'okungulu kati funa ejjiiko bw'otyo tandika okubeera nga okukoolako ebyo by'olaba ebyo bivaako bulungi nnyo bibeera mu makkati bw'atyo Katonda bwe yakitonda bibeera mu makkati ebyo bye twetaagako ebyo obiraba beera ng'obiggyako funa ejjiiko obiggyeko bw'otyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola naawe w'obeera okola okiraba ekyo bw'otyo obiggyako nga obiteeka mu kantu k'otegese ebyo bye tugenda okukozesa bye twetaaga naye by'olina okuggyako just gwe waatako sayidi emu yokka gy'oba owaatako naye owaatako kakuta mpolampola towaata nnyo nga toyingira munda gwe waatako katini akasusu k'okungulu k'oba owaatako omale okokolemu ebintu ebyo nga w'obiraba ebyo bitwetaaga bye tugenda okukozesa ebyo by'olaba kati w'omala okubiwaatamu ng'obiwaasemu bulungi nnyo ng'ofunye w'obiteeka nga bw'olaba nga bwe nkikoze nsaba otandike obbinyigaanyiga binyigeenyige nga bw'olaba binyigeenyige bibe ng'ebikutukakutuka bibeera byekutte okitegeera w'omala obbikokoolamu tandika obbinyigaanyiga nga bw'olaba kati w'obinyiga obiraba ndowooza biba binaanuuka nga w'obiraba kye bayita ekigagi nkulaga enkola gy'olina okukikolamu tufunemu amazzi ago g'ogenda okubeera nga weeyambisa okwongera obwagazi wansi kati njagala kale gwe tunula nzizeemu kikulagaawo ng'okiwaata kale njagala bw'oba omaze obbinyigaanyiga yongeramuko ku mazzi gala amazzi agafa aga bulijjo yongeramu ku mazzi gayiweemu akabaketi osigale ng'obinyigaanyiga nga bw'ogenda okulaba kati w'omala obbinyigaanyiga bulungi n'olaba nti bigonze oyongeddemu ku mazzi nkusaba ofune oba bbaafu oba akabaketi konna njagala otandika bitawaaze oba tawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda ng'omukyala ndowooza okiwulira birungi nnyo byongera obwagazi wansi bw'okozesa ekigagi ekyo n'obeera ng'okitawaaza kiba kigenda kukuyamba okwongera ennyonyoogeze z'omukwano wansi mu bukyala olina obbinaaba ng'obiyingiza munda si kubinaaba kungulu kwokka kuno okitegeera naaba ng'obiyingiza munda bigenda kukuyamba bulungi nnyo ate ku nsonga y'okwefunza mwagala kukikozesa weefunze era bw'otyo bw'olina okukikola nga bwe tuvudde emabega tutegedde oyongeramu amazzi nga bw'olabye bulungi nnyo n'otandika okubeera ng'otawaaza ogatawaaza ogayingiza munda kisinziira olunaku osobola okukikola emirundi 3 oba 2 oba 5 kisinziira budde kale bw'olina kigenda kukuyamba olaba ogakwatamu bw'otyo nga bw'ogatawaaza ng'ogayingiza munda biri binyige bijja kugonda bikendeera eddala kati otandika okubeera ng'amazzi ago ogatawaaza nga bw'ogayingiza munda ogenda kufuna bulungi nnyo obwagazi gwatalina bwagazi kiyambako kale okwegamba bw'obeera nga tolina bulungi bwagazi bwabujja kweyongerako kasi obinaaba ng'obiyingiza munda kigenda kuyamba okwefunza kiyambako kale okwefunza bwe kityo bwe kiri naye ng'ekikulu kyabyo nanyegadde mbalage nti ekigagi kino kirungi nnyo
okwongera obwagazi wansi mu bukyala bwammwe mu abakyala kigenda bayamba bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.